Spice Diana omuyimbi Spice Diana akiguddeko taata Bobby kyamukoze eside eno lengera ate ekiri eno ate nga munange omukyala Fiona Nyamutolo munange muka Eddie Kenzo alina obubaka bwo munange ate eside eno nga bwe tuyingidde omwaka guno munange ate omupya eside eno ngenda kusaba video ogimpe like o subscribing wobeera nga tonnaba kakati ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa nakatambi ka Spice Diana eside eno era nga munange waliwo akatambi akabadde kagetinga viral ate wali ku mukutu ogwa TikTok taata Bobby oyo munange omwami atwedinga ennyo ate wali ku mukutu ogwa TikTok kakati nno abadde munange ng'alina challenge oba video gy'abadde akoledde wali Spice Diana ng'ali mukubira akalango naye bibadde bitya asesezza abantu asesezza Spice Diana enseko mu katambi jjuka nti namudowetinze ate wali ku TikTok kati soke tulabe katambi kano akatata wa Bobby ate nga ali mu kulangirako Spice Diana concert bwekiti. Spice? Balla ekivulu kiresa obuzibu. Nenga bwekityo munange ate bwekitambudde era akatambi ako katredingidde ddala kakya tradinga nakati munange ate wali ku mukutu ogwa TikTok ojjuka nti omwana muwala ate Spice Diana mu concert kakati nno ate kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo eside eyo kakati kankugjewo waliwo era n'akatambi munange akamuka Eddie Kenzo muyite munange honorable ate Fiona Nyamutolo wali eside kakati nno munange nga wetuyingidde omwaka omupya era nga wuno munange ate alina obubaka ate obw'enjawulo ate bwakakasa eside eno. Hello everyone, my name is Fiona Nyamutolo, the National Youth Representative and also the Minister of State for Mineral Development. I'm here to wish you all the best that life can offer. May God cash you a blank check of blessings, bliss, love and prosperity. And particularly to the young people, I believe this is your time to rise. Be productive, set your goals straight and be relentless in chasing them. May you have all the desires of your heart. Happy 2025. Nenga bwekityo munange ate bwekitambudde eside eyo wali Spice Diana ate na wano ku muka Eddie Kenzo munange ate Fiona Nyamutolo omukyala ate eside wano ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo next update endala making sure nti no subscribing obeera nga tonaba no liking ate wali kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo blessings.